Ajigatta wamu nakola ati okitegedera yeggwena ntunuulira endorsements funa kuba tolina endorsements tombuulira gundi alina endorsement kisefu ayina eya supermania eyaki supermania kati tunuulira mu history supermania yazaakozesa baani onye wajjo juzi Muzei Jemba. Supermania. Munya. Munya. Baba kugandi gwe twagobye Muzei Jemba jangu ku kifo kino nawe ngotwalenga. Debo. Tukunoonya ne bannayuganda bakunoonya bajja kukwata ne mukyala ogwe mwanvumanga. Banzirako sebo munalo munate Dubai na yigaya tekimanyi waliwo ebiyumba by'abazungu wano kamwana baba batwala buwala kubwerere naye abaffe tubatwala mu bazungu kibe mwatwala mu bannayuganda bulijjo okola mulimu ki kati naawe omulimu wagunoonya gwakubula ogenda kuba munnayuganda kyomuli ekyo oli mu overstay naye owooza okola visa kasadeko wane Uganda malade ya Dubai nina abantu bangi besasobodde kumentioninga nga ba Kadaama abakoze ne mwachivinga silently bambi ngowezeze emyaka 5 ku kyero mukagena gwe contract wajyongerako olw'obuvunanyizibwabwo mukwano badde sita mu 2022 awadi ababesi TikToker. Kusi. Nga wani baba followings nyaba. Baina achievement ki. Baina achievement ki. Jobi agenda kufumbira. Ati chichi tukolere ki. Waliwo abantu abaina kye batugaseeko. You see make seems tufana yaleta politics mu Uganda. Naye omwana oyo akisuusa bangi abazirina simeki yekka n'abalala bakola ki balina politics naye waliwo abantu abakoze content gwola batugasa waliwo abantu nga Landiroad ate nabo nno baveeko naye waliwo ate abalina amaloboozi ng'abaga abasereebu okitegere mulimu omwana anjogerera obulungi ayogera nga kaweeso w'entv ali ku TikTok okwo omulenzi oba omuwala n'abantu abalala bangi abafunyeemu omuwala ayogera nga Farida Nakazibwe amuveeko oyo naawe kati nina abalala tutunuulira endorsements z'ofunye zikyusizza zitya obulamu bwo okuwa lwaki nze natunuulidde kino ku TikTok nendaba nga kibulamu abo bonna fibi ye yabagasse TikTok yonna yagizinzeeko n'agigatta wamu n'akola ati okitegedera yeggwena ntunuulira endorsements funa kuba tolina endorsements tombuulira gundi alina endorsement kisefu ayina eya supermania eyaki supermania kati tunuulira mu history supermania yazaakozesa baani onye wajjo juzi Muzei Jemba supermania munya bwe bakugandi gwe twagobye Muzei Jemba jangu ku kifo kino nawe ngotwalenga ntere yakudde engoye zengenda muyanyi kiba kitegeeza nti supermania akyusizza atatandisa okuteekamu abantu abalala bakuteka kwendosibeti temeyeku ne Muzei Jemba ate awo kati oba ogenze ate mba nkubye eki oba alina n'ekirala kyaba zebo yabadde kubukedde nga yasoma mawulire juzi ajja abangi babeerayo eyo ekyo sikirago simawulire ago simawulire okuhostinga awantu wonna its not news okulekanga kabadde akwadawaadi yalokoka era kati ali wansi wa church ya pastor lwaki teyalokoka okubedda ati kati yalokoka byamusukako ali wansi kati akuze ali wansi church ya pastor ekyamuleeta ku media kuno kubonaabonera mukwana agenze wa muwulu ate kati agenze wa muwulu oba agenze mu church omwana yagenda kwetega pastor bugenda
Tekisusa naawe. Nkubulire se. Ate kisoboka oli mwami mukulu ate alina omuntu. Alijiddewa. Wali kati gwamanyi nti wali naye oyo mwana agamba tolina. Naye abonyebonye n'omukwano bw'agenda neyeteeka ku musajja yabulwedde omukyala. Kiire n'oli pasita Lugembe mulokole. Si mulokole. Bw'aba pasita Lugembe tatulaganga muntu. Omwana lwaki tamwetungako? Abantu bangi era kamwetega kamutwalire ne ba TikTok. Abantu bangi abalokose. Oyo omwana ku byalo gyeyafa. Ate abantu bangi abalokose nga pasita Lugembe abawasizza. Oyo mwana ku kyalo gye yasabiranga nti gye yabeeranga teri kyaki. Wawana ina na wano chachi ina akolera wano kumpi ne Nateete nina wakaduko omanyi chachi zaabuko okutuuka gyasabira kati nze ngobolero jabbiwulira anti eriye chachi y'abaserebu kiye serebu mukuki mu TikTok kati wana kirala gwe nawadde awaadi omulala yabaddaani gwe nawadde awaadi ey'okusinga okubba abantu naye wamulabye wamulabye wawuddeyo awakana wamulaba oba otya okusalira oyina ekibuli waluze ne mugamba Zimbabwe oba wakana there is details nze okuga nti mu Kaluneti yasinze okubba abantu 22 oyo ye mu Kaluneti akawunti wajetegereza yabadde mukalazi Michael nga gemanya gereta ati ye mu Kaluneti era ye yakomentinze okitegedde kubanga labayo wano ati kankubulire lwaki taba ku Facebook werekebwe obukodyo bw'ababbi baawano musire ku Facebook lwaki nkugamba nti mu Kaluneti yasinze okubba bannayuganda kozi mbalina bangi abakaaba amazigo olwasente zaabwe ze yatwala bannayuganda basinziira wano olw'obusiru bwabwe nga bamusindikira 5 meka kusimu omuntu gwe batalaba bannayuganda bangi abakaabira wano amaziga olwa sente zaabwe kuva ddanga mu Kaluneti era navaayo ne mbagamba naye ŋŋamba n'abamulanga bakyamulanga nkugambe naluwangula kati kankugambe kino mu Kaluneti bakyamulanga bwe bati bakyamulanga seekizampo nnungi oba tagwana awaadi eyo kubanga ekisooka n'abamulanga nga tebakyamulanga ekiragira ddala nti mubbi ekisooka lwaki tebakyamulanga waliwo avaayo kale baveeyo bagambe nti si mubbi nze ŋŋambye mu Kaluneti 22 ye yasinga okubba bannayuganda gwakiwakanya ddamu ondeetere mu Kaluneti tubuulire waali wano mu Uganda otegere enkuyanja y'abantu gye yabba nzikiriza bizinesi zisobola okugaana osobola okubeera ne contract ne banyiiwa nga bw'olabe bwe baayiwa wandikaapu yaffe twadduka tetuliiwo tetwabeerawo ne tusootinga ebizibu tetwabeerawo ne tugaa abantu kino kiganye tubaze mu kino ngeri abantu aboperatinga ne omubbi yasibako ebige n'abaagendanga okumumiitinga ng'abawadde mu visa tebakyalinye Dubai wana oyo n'ajja mu kategole eyo mu bitiibwana sebo tukunoonya ne bannayuganda bakunoonya bajja kukukwata ne mukyalawo bwe mwanvumanga banzirako sebo munaalongo nadde Dubai ekikayanja tekimanyi tiwaliwo ebiyumba by'abazungu wano kamwana batwala buwalabu ku bwereere naye abaffe tubatwala mu bazungu kibe mwatwala mu bannayuganda ludwadda babbi nalwanagana nababbi bakondo ne tuvaawo negenda ku Ashakama ne munne katsiyugi Ashakama sister wange nange muganda wange yajja wano Ashakama ne musupportinga natabulirirwa yengula yagitutte nagamba Ashakama don't invest money mu buzigo bwammwe bukyale busoga okyogeddeko omwaka ne mugamba ogenda kutuuka ng'otagala butagazi kyeweetaaga gwe mulimu wano okole buli bw'obeera n'omulimu osobola ofuna amagoba n'okola ebintu bingi ne mugamba toyinvestinga sente mu obuzigo bwamulema okumaliriza yava kuno nga talina kyalya n'agenda e Dubai azungide Dubai yawo
eno company bwe bamugoba obukyafu ani nkubuulira kino lwaki kugamba nti be bakyafu b'e Dubai ku following gy'olina company yandibadde ekugobera ki bajja mu office ng'alinga z'okusiimuula ani nkubuulira lwaki alizaininga nze nabitegeera ng'afunye eki ani nkubuulira kino teriyo kyandibadde kisinga gwe yandibadde asinga yali afunye kisinga abo bonna bola abantu agala makampani kuza lwaki gwe lwaki tebakuwa nyingi nga kampani eyingiza ku lulu era olaba kampani ekusasula kitono nga nawe okola kitono akankubuulire kino nti nze kasitasaamulaba ku kampani yaffe esinga Dubai nemmanya ndi ono tayinza kubeera ambasada toyinza kwambala bisiimuula munaawe oli ambasada wa kampani bisiimuula kibyayambala omwana oyo bwabeera simala baasazise zimesaati ezeegombi baasala mu ssuuka ne kaatisiyo baasala mu oli ne bamutungisizaamu bulawuzi omulala ne bamutungirizamu ekitete babeerawo mulayisirayisi basiiwuku ne bamusiiga ebizigo bibaako bubi bagundi mwali mwetaaga kulima you don't fit to be in Dubai oli alina amaalo mukubuka alina amaalo kali akakubuka akatuvuma kalina amaalo kadda ku mwana wange ne gamba nembinyiga akakubuka ak'ensigo nzokuma omwana wange nga yali akuvumyeko kyaddogo nekiga adi kayanja balina adijja ku kigozi ekyotisaawa entebe bafunye n'akaloogi bali mu kwegadanga gwe kati kankubuulire kino kati nebuuza bannaye muli bulaye naye kati kankubuulire kampani yakagula bulijjo kakola mulimu ki anti kyenkubuuza bulijjo kakola mulimu ki oba bavubuka bulijjo bakola biki kubanga ono ye yakagenda ashakamu naye ye aludde Dubai bulijjo akola mulimu ki ne naawe wanoonya omulimu gwakugula ogamba otya omutwaludde Dubai bw'oyingira kampani yakagulawo anti nange kyeneebuuza bulijjo okola mulimu ki kati naawe omulimu wagunoonya gwakugula ogenda kuwa munauganda ky'omulimu oli mu overstay naye owooza okola visa yankakasaddeko wano e Uganda maladde ye Dubai bwawoza banange visa kati ziri bweziti osobola genda mu Oman Dubai etukobye nnyo tetokyasobola kukola visa changes gundi okola mu immigration kagundi kalina amaalo bwe kakisusaamu ne kakwata obusimu gwako ati nebuuza bulijjo emyaka gy'amaze Dubai akola ki akatiyugi okola mulimu kye Dubai twakakulabako ng'okola jjo lyabalamu ebbanga lyonna lyomaze Dubai obadde okolayo ki katukubuuze gwabuuza akola nnyo ategeera nnyo ebya visa okola mu immigration olina omuwala bw'akola mu immigration gwe kale katulabe ng'osimbye ku desiki ya immigration oba oli ku officers kubanga kampani zonna kati kampani zonna ziri organized tuziraba mu mwaka nga zigenze ku immigration ngaffe bwotulaba ku ntana affair ministry of labor nga tutuddemu okuteesa n'osoma ne kabeero bannange kati visa changes abannayuganda obusiiwuufu bwokka bwe kaliko otunuulira n'omuntu akuwa omulimu ne weebuuza muntu asiiwuusa ali bw'ati alinjala naye akutwala Dubai yeegaseeko n'oli asakamu mukalangufu oyo mwana yali alina okudda mu bwakadaama okitegedde nekubulire nkugambye bulungi naye obuteefaako nakyo kikulu ate nga kalina n'endorsement ya jebbikole ate nkubulire nati nkubulire abakulabyeko ku gulawundi olaba bakugoba buli lunaku okeera mu ofiisi mu lugoye lumu bagamba yagira mu lugoye lumu wiiki namba ne bagamba ono obukyafu tubagambako mweddeko yes lwaki tobeera muwala ng'oli muyonjo lwaki oyambala ebisiimuula nkugambye oyo omwana ayina engeri gyayamba n'okulaba mu kagundi kamu kaleggingi kamu kakulu n'ogali nti ono kampani ezimuwendosimenti teziswala ate agamba yakoze kampani oli mu overstay wagendera kuba mu nnyambe nga naawe oga nti otwala abantu bweru okola visa
Anti bwate bwabalina okulaba. Anti kankole. Teriyo bulandi efaanana etyo. Those people baali balina kubeera wano babeere ba bulandi banyanya nti ono aleese ebisawo by'ebiti. Bw'ozirimisa obusa bw'ente ziba zifaanana bwe ziti. Si buli omu yenna nti ajja kubeera ambasada wa kampani zitwala abantu bweru. Okitegedde bulungi. Ate nze kasita saakulaba ku kampani emu Speed Express. Olwo nentegeera nti baamulaba ne bakampani kyalise. Kati kambabuuze mmwe musulawa. Kati siyumbi osulawa. Njagala idea you people. Njagala okolerera Kalenzi kasajja. Kajja okakasi. Kafiya buva kaseka obwale mwenda Uganda ne bugende ku kifacebook wano bwayingira Dubai. Njagala kakulire kakola mulimu kye Dubai. Kati kankubulire. Ebanga byonna kabako. Kalinga kaloli nedda. Yajja wano. Ani kubulire yadde okwonga nvuma. Nze tosobola kunjokoza n'ogenda nakyo. Tosobola. Ne bwe giba myaka emeka nkundira. Nze kayanja you don't tolerate nonsense. Ne bwe giba myaka 10. Nguteeka mu kisero kyange. Kati ebbanga lyonna lyobaddewo nga tonayingirako kakampani kammwe wali okola ki? Oli example nnungi yabaabulwa mirimu Dubai. Wali olina kudda na banuupu Bobi Wine be yakomyawo wano. Wasavayivinga otya obutadda? Osulawa. Idea you people. Mwe recording obu video mu office. Njagala ondage w'osula gwe teekaawo olicordinga video. Ogati kayanja wano wengwa. Tutegeere bulungi tolina mulimu tolina w'osula. Bw'osula wano enjo osula wali munaawo otwala. Bannange. Immigration. Visa zino zikyuse nnyo naye nzaakola visa nzekka obusiiwuufu bw'okuweza kubeera mu ofisi abagundi ekyobusiiwuufu mu kitereeze gula ebizigo bya 5,000 okitegedde musana gukuyiseemu enfuufu ye Dubai eri ey'omusenyu wenna n'olyoka okalanguka n'obanga lumondo omwokye okitegedde oba omuwogo omwokye wagulabako katikati siyugi bwafaanana ne munnaashakama balina omumondo omwokye omuwogo omwokye bali awo munabo batwala bantu bweru abo nemba wawaadi mu bitiibwa mujje mbawo ekizigo kya Mama Lususu. Kati Mama Lususu ya kusponsor. Ate wani. Kati kande ku kya Mama Lususu nsobola okubawa kya Samona oba Moviti. Oba Johnson. Naye kikulu bizigo. Okitegedde bulungi. Kizigo osobola okutunulako nganze nga tuli mu naye kizigo ne kitulimbalimba ne mwene ekizigo ne kigaana mwaka 2022 mukoze. Shaka masijja munenya kubanga yakagende Dubai. Ne bwasiuka talina ttawa. Talina kuzibwa sibuke yeyita CEO bulandi wa kampani nga musiibufu bwati. Oyo mumazi anonyeyo kazigo. Mukwano kye bayita bulandi. Kampani okukozesa nga bulandi. Nawe olina okwefaako. Kyovula buli mukufiirwa endorsements. Endorsement kizafi. Waliwo ne kampani gye nalaba emugobyawo. Lwakuteefaako ng'omuwala. Following ogirina naye obuteeyonja. Obuteeyonja okubeera omuwala ng'oli musiiwuufu. Toyawukana bw'otuula n'abalenzi abalenzi bakusinga obulungi oli awo oli musiiwuufu wa Dubai. Okyafiirwa nnyo endorsement siweeyonjeeko mukyala yambala bulungi sikirizaako. Kati abo nemba wawali yawe mu bitiibwa na muno n'ekizigo ku ofiisi yange. Nakutta omulala yabaddaani. Baba sibeebo. Bebo ndowooza naye simanyi lwaki Joe Sefuko tewaba. Joe ne Sefuko tebalina kye bagatta ku intaneti. Ekisooka bafeeri yabaalemererwa. Kati omwana talina attachment yonna ye mwegattibwa. Oya atunde eddagala erigezeeko. Oluvalo twategeera nti bamuvugako ne bamutwala ne waseekawuma. Naye n'ava nakawa mitwalo 2. Okitegedde naye akatwale n'abalala nina n'abantu bangi bambi benerabidde omwaka abakoze ennyo abakoze ennyo gundi siri kubeemooze. Nina abantu bangi besaasobodde kumentioninga nga bakadaama abakoze ne mwachivinga silently. Bambi ng'owezezza emyaka 5 ku kyero 6 gwe contract wagyeyongerako olw'obuvunaanyizibwa bwo mukwano obadde 6 mu 2022
gwakoze n'obaako kye weegattako oguzeeyo akataka oguzeeyo akate olabiridde abaana bo oyambye bakadde bo weeyambye ozimbyeyo akayumbako ozimbye emizigo okoze bizinesi mukwano oli star wange mu 2022 okoze bulungi sasokole kumentioninga buli omu bakyala n'abaami bangi abakoze ebintu bingi mu mwaka 2022 bambi namwe nabaliko organizinze era nzisaamu nnyo ekitiibwa mu maanyi gammwe okitegedde bulungi abantu abawangadde ku kyeyo omanyi waliwo abakimunyamu obuwunya eri wafaanana watya myezi 2 nadda myaka 2 nadda nga talina kyafunye naye abo abawangaddeyo ng'akyayongera ku biki byamutwala bambi kukooneramu naawe oli sita 2022 bannange obusungu bungi nnyo awadi zibadde za busungu zisinga obungi zirabyeyo okwawadde ng'ogyeko eya fidi abasigadde munabona awadi bafunyezaako eyonjaza nedda ate bane bwe tutaabagambeko tunaabasanga batereeze mwaka kati mutereeze mwaka 1 omwaka guno ng'onaagufunamu naawe ali eyo manye bangi mundaba mikwano tubeere bakkakkamu nnyo ate tutunuulire bye tuyinvestingamu nfunye nnyo obuzibu kubanga abankaabirira yemmwe bakadaama naye ngenda okubalirira ssente zammwe bwe muzisipendinze mu kyeyo kyonna nga mubadde mu kwejalabya bwe mutuuka ebweru mulinga abaakwata obuvunaanyizibwa bw'ensi yonna gwe buli kikwasa ennaku kikwatako kikwata ku nsawoyo gwe nsawoyo nafu emmeeme eyo nafu mu byenfuna bankayo ya kisa eri buli alina kizibu kyonna omuwa buwi naye bw'ani akwatirwa ekisa okuzikuwa kyebuuze nnyo nga tonnakwatibwa muntu yenna kisa sigaanye saasira omuntu naye sente yebeesembayo kubanga omuntu gwosaasira alinaki emikono mugenda ne mukola ensobi emu otuuka ku kyeyo gwe noolaba nga obuvunaanyizibwa bwa famire bwonna gwabwetise mukwano ng'okyali Kadaama naawe okyayiiya bulamu kiki ekikupapya okusitula abalala sikuganye basitule naye manya limitisizo obasitula ku magobo oba ku kapito ekisooka ku kyeyo wanonaki wanona magobo oba kapito kyebasobola okugabira abantu kyosobola osheyalingako n'abalala ge magoba naye agava mu bulamu bwo n'agava mu maanyi go ng'okyakozesa omukono jjo sente basasula gwe mulimu gwe maanyi gwe kapito nga basasula gwe oyo kapito olina sooka kumuyinvestinga amagoba gojjamu gwoba ogabana n'abalala abantu bonna abakwekwatako abakweyatakinzeeko bakozese obafunemu amagoba gwoba ogabana n'abalala maama w'oyo gw'oyagala okuzimbira ennyumba ku kapito wo lwaki tomukozesa bukozesa mukole amagoba ayiwa amanda mu sitenseni atunda amagoba ge mujjamu azimbe ennyumba nga kapito yuko ali maama waakola edduuka aliddukanya alijjemu amagoba muzimbe naye oli ku kapito w'amaanyi gwe wagenda okukola naawe mwennyini tomanyi oba ekyeyo n'amalako ojja abaana ku baabo babadde alabirira obulungi oyagala basomeseza mu masomero ga bbeeyi gw'otagenda nakusobola kumalako ng'okomyewo banange tubeere bakkakkamu ebintu tubikwata empola 2023 bwe tuba twagala okufunamu byebyo byebigambo byabanaye sigenda kubeera nga byogerako tweyanza nnyo mwenna abatulaba mwebale nnyo okutulaba bajjukiza nti aba Speed Express we balinnya we Dubai okubeera nga bakolera visa esinga okubeera discounted aba Roast Coffee Academy we balinnya mu Dubai twakoze branches empya awo fish roundabout sobeera ng'ogenda obeere ng'otusupportinga bulambala ngoba sikyo otukubireko ku namba z'essimu awo wammanga omwaka guno abantu abakola bazita resolutions ez'omwaka kyobakubiriza baluwa abantu bonna abakola bw'otuula wansi n'owandika n'ogamba mu mwaka ngenda kukola kino ezo ebintu by'owandiika ezo ziba resolution anti kati kankubuulire kino neewuunya nnyo bamikwano era nammwe njagala okubalamusaako bamikwano mwenna mbalamusaako nga wabibala byagaana omwaka tebagukubira pulaani saba mukisa otomera omwaka kyogugjeemu oli kibala nga guweddeko ne mwatuula ku ttebo n'owandiika buli kimu nga byogenda okubituukiriza mu mwaka guganye byonna okyabirima aba ebipapula byababulako weebiriwo bitunulako tonnabikola mukwano nkimanyi kankubuulire
mukwane nyumba tunagizimba nayo mwaka gwageze gwaweddeko kati wetuge ebipapula byo biriye gabalema agakola gabalema aganoonya emirimu mukwata peeni n'owandiika nina okuzimba nina okufumbirwa nina okuwasa nina okugula emmotoka nina okulinnya ku nnyonyi n'osigala mu nnyumba yo temubituukiriza teguweddeko kibaluma naye teguweddeko tegukyadda mabega mubeeremu amagezi agakola n'agasaba omukisa okutuukiriza bye mwagala ate mugenda ne mukwata ga pulaani gammwe ne gaba proposal g'omwaka simanyi resolution n'obikwata n'obiteeka ne mu nnyumba ne mulabewo n'abiraba mwaka ono ayagala kuzimba nkukalimira babiwandiikira ne sitaani byogenda okukola mu mwaka bikubeere mutwe bikube ku bantu nga surprise ekintu ky'oyagala owandiika kyowa kiyi nze bwe mmanya nti neetaaga emmotoka mu bulamu bwange kayanja kineetaaga ogissa mu ddayali sitaani mumuwandiikidde ebyawo resolution zammwe mumuwandiikidde dreams zammwe mumuwandiikidde tageti zammwe ajja n'asomako n'agamba kansibe bino omwaka okutuuka tajja kubituukiriza naye omuntu nga kiri munda mu ggwe ng'olinamu amaanyi n'amagezi agabituukiriza bijja kubeeramu era products zijja kufuluma akataleke kabe baganda